wano wetuli. SB tujja kwongerezaako later on. Kandi amanya gange Rashid Derrick abasinga bamanyi nga Manager Derrick tusa okwetonda kwange Shasha Brighton ne Brand nga Shasha Brighton ne yabawagizi ba Shasha Brighton nango omuwagizi kwa Shasha Brighton tusa okwetonda kwange eri mu abakoseddwa olwa statements nakoze era I've the statements. Shasha Brighton ngayo we have been in talks era ansonyiye nange ne musonyiwe ekintu kye namubadde nakyo era tuli willing okuddamu okukolagana tushinge music waffe maaso tukolagane bulungi kubanga tuzzeewo okukwatagana nase yasomulinaako buzibu era naye kaninaako buzibu era nammwe mikwano gyange abadde batakinga Shasha mbadde njagala mu kikomye. Yes, Shasha tumaze okwogera era nga ntandinaako buzibu so nammwe njagala nammwe nga ye kyakoze naffe tumwere nga tuminaako buzibu. Manyi basojja abali eyo mikwano gyange abadde ku Facebook nga munwanirako entalo abo bona abadde concerned ku arrest yange mwene ne muvaayo ne muraising voices. Yes, I salute you mwenna naye mbadde mbasaba ekintu kino tukireke moving on kubanga in life tuba n'okusobagana here and there era n'abooluganda mubabeera n'okusobagana era baddamu bakwatagana so mbadde nsaba tuddemu tukolagane era mbadde nsaba abadde balumba omukyala mumuleke mumwesonyiwe ndowooza tuddemu tukolagane tupushinge music muddemu musubscribinge ku YouTube ya Shasha Brighton mulakinge page ye mukole following waliwo abadde bakoze unfollowing bannange mbadde mbasaba muddemu mufollowing Shasha Brighton muddemu ku YouTube ye era nange nganze Manager Derrick ngenda kuddamu kulagana ne Shasha tupushinge music twali buzibu kati sawa zino eno era tukolagana bulungi ne Shasha tumaze okwogera. God bless.